ebitonde ebijeemu ze twalabye eggulo nga ze shayatini bye bituyiganya, be balabe baffe. Era Allah bwe yatulabula nti inna shaitaana lakum aduwwu, bannange sitaani mulabe wammwe, fattakhidhuhu aduwwa, nammwe mufuule muki? Mulabe. Tosobola kumanya bulabe shaitaani bwereetawo nga totudde mu ddalasa bweti. Shaitaani tewali mbeera gyetasobola kukuyitamu okujjako nga Allah asaasidde busaasize. Ala sabili mithal, waliwo mu maka ensangi zino obutabanguko bungi mu maka, naye ffe ku research gye tukoze obutabanguko obusinga kumbi ebitundu 95 ku 100 buleetebwa shayatini, naye abantu abasinga tebakikola ki? Tebakimanyi. Waliwo kye tuyita sihiru tafriq. Sihiru eddogo lyokka anwaa lirimu emiki? Emiteeko. Eddogo lya miteeko mingi, naye tewali muteeko gwa ddogo gulimu egyo gyasinga kusaasaana nga sihiru tafriq. Eddogo eryawukanya, eddogo erigira ki? Eryawukanya. Lyawukanya baki? Lyawukanya omwana ne taata, lyawukanya abaagalana, lyawukanya abafumbo, lyawukanya ab'omukwano, eryawukanya. Naye Sheikh we yali yawandiika Wahid Bali Abdussalam mu kitabo ekimu bakiyita mu kitabo kyekyo yawandiika mu baabu eyo n'aleeta a'rad, obubonero bw'osobola okulabira nti naye awaka waffe nti kuno si kuyomba buyombi, wabula tulina omulabe yagira ki? Eyatuyingirira. Yagamba ta'zim asbab al-khilaf wa in kanat haqiran. Ye musajja oba omukyala okuteekawo obusonga bw'okwawukana newankubadde ng'obusonga obwo temuli, n'osanga omusajja ng'akubye omukyala oba amuvumye amukakkanyiza mu baana, sinakindi n'okumuga nti bisibe genda ewammwe natomera, naye nga ekimukubiza ekimuvumye oba ekimugobya, omwami taata w'abaana akomyewo awaka n'asanga ebbaafu ng'eri wabweru ku lubalaza. Kiki ekikubiza omukyala? Ebbaafu agireka atya ku lubalaza ate ng'erimu n'amazzi? Eyo nayo nebeera ensonga. Lwaki? Yo shaitaani ereetawo ekyo, ozimbulukuse ensonga yammwe ey'okwawukana mu magezi g'ebeerenga enzito, so nga mu balabi baga nti ekyo nakyo kikubisa omukyala, ekyo nakyo n'ovuma maama w'abaana, ekyo nakyo n'oddamu baawo bwoti. Idhan shaitaani tuteekwa okumutegeera tumanye n'enkweze. Suratu Bakara aya ya 12 yagamba Allah nti wattaba'u ma tatilu shayatinu ala mulki Sulaimana wama kafara Sulaimanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Abantu bagoberera ebyo shayatini bye zaasomesa. Sonno nga Nabi Sulaimani si ye yabibagamba, kubanga olunaku lwajjo nabagambye nti Allah yali yawa Sulaimani obufuzi bw'ebitonde ebyo n'ebirala, naye yatuulanga nabyo, yayogeranga nabyo, yagira ki, n'abikozesa n'emirimu emirala mingi. Kati Sulaimani alayhi salam bwe yavaawo emirembe ne gijja nga giyitawo, waliwo ejjeje ne giga nti Sulaimani yali mulogo bulogo.
gwe ssebe yatuukanga n'okukozesa amajinni n'agatuma eno n'agira bw'ati n'ayogera nago, yali mulogo. Gwe n'alagira n'empewo nti kati temufuuwanga muzze eno muzze eri bwe muti era empewo nedda eri, yali mulogo. Naye Allah aga nti wama kafara Sulaiman, ay wama sahara Sulaiman. Sulaiman tabangako muki mulogo. Walakinna shayatina kafaru yuallimuna nnasa sihra. Shaitani yayigiriza okuva edda nedda ng'esomesa omuntu eddogo. Naye ulira Allah wagamba wensinga okwagala, fayata'allamuna minhuma ma yuallimuna an-nas wama unzila ala al-malakaini bibabila haruta wa maruta wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Awe nsinga okwagala shaitani yayigiriza engeri obutabanguko gye busobola okubeerawo. Sajja natuuka waka nawulira nga nawanika bwati ennyindo nakyusa naddayo, wamutamye. Bw'ayingira mu nnyumba omukyala gwe yawaananga gw'osingira bonna switi simanya biki n'amannya amalala mangi ge tuwa bakyala baffe, agenda omutunulira bw'ati ng'alabira ddala enkobe ewedde emirimu, n'afuluma naga nti ya rabbi natomera. Naye nga wallahi shaitani yegira ki ye mutaddeko ekifaananyi ekyo alabe ng'oli atakyali muntu, amulabe ng'enkobe. Lwaki? Kubanga yo etendeka omuntu butya bw'asobola okwawukana n'omulala. Tereetere embeera nga bw'oyingira bw'oti omukyala n'atandika okuwunyirira ng'emmindi oba ng'ennagisi. Ebintu ebyo simanya mwali mubiwuliddeko. Olinaga nti nza waka wantama nasigala baweereza mmere kasita abaana basoma. Shaitaani kati enkwezo zonna we tuzitegeerako tuba tusobola oba oli awo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'okuzejjanjaba okubeera nga tuzivuunuka. Olunaku olwaleero mu ddakiika ezo ezisigadde katukooneko ku bujjanjabi katono. Abange omuntu bw'alwala naddala obulwadde buno bwa shayatini yandisaanye akola atya? Yejjanjabe, agende bamujjanjabe, oba abiveeko agende nti nze ntawakkadde eri Mungu ekijja kijje. Akola atya? Okusookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani suratu Isra aya eyo mugimanyi bulungi, yagamba nti wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Allah yagamba nti mazima twassa mu Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Twassa muyo shifa. Shifa kyeki? Shifa kyeki? Okuwonya. Shifa kiri? Shifa si ddagala wabula kukola ki? Kuwonya. Wa rahma kyeki? Okusaasira lilmu'minin eri abakkiriza. Kitegeeza nti Qur'ani Allah amaze okutulaga nti eyo kuwonya. Ibn al-Qayyim yali Ibn al-Qayyim al-Jawzi bwe yali avunula aya yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa kigambo shifaa'un n'atakozesa kigambo dawaa'un. Yagamba nti Qur'ani kuwonya so si ddagala. Lwaki yakozesa shifa? Shifa kizitowa nnyo okusinga eddagala. Osobola okumira eddagala n'otawona, si bwe kiri? Allah asobola okuyisizaamu n'owona oba n'otawona, naye Allah yaleeta lafudhu eyo okulaga nti Qur'ani tekulemwa okuggyako nga bwe bulwadde obugenda okukola ki? Allah kwagenda okuyisa ajali. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadithi nyingi
n'agamba nti ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa. Allah talina bulwadde bwe yassa okujjako nga yassa n'ekigenda okubukola ki? Okubuwonya. Fa idha asaba da'un dawa, obulwadde bwe bufuna eddagala lyabwo lye buteekeddwa okufuna, buri'a biidhnillah, obulwadde obwo bujja kuwona. Naye ebiseera ebimu olwala malaria n'ojjanjaba typhoid. Lwaki? Anti gwe kennyini weekoledde self medication. Pulira omutwe, puliramu n'okubuguumirira. Oyolowooza taabe malaria n'ogenda ku drug shop n'ogulayo bupanado simanyani kuwatemu n'omirako, naye ng'oluusi musujja gwa mu lubuto gwe gugiraye gwe gukuluma. Kakati neeno mu Busiraamu bwe kiri nti omuntu okkirizibwa okwejjanjaba singa oba omanyi, singa oba ogira ki? Omanyi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Eyo aya fenna tugimanyi nga Allah atugaana okuyimirira ku kye tutamanyi, ky'otayinaako kumanya tokikola kubanga ojja kusobya. Olaba Allah Nabi sallallahu alayhi yagamba mu swala, Sekabogere wano abagisomesa yagamba nti sallu kama raaitumuni, musaale nga we mulabye ensala nga wembe basomesezza. E Makka we tuba tugenze e Makka, abantu hadithi nga tugibasomera ti Nabbi yagamba nti khudhu anni manasikakum, mukole emikolo gyammwe egya hijja oba egya umra nga we mulabye ngikola. Kakati gwe ojjanjaba osoose kutegeera ddi nti okujjanjaba kutambula bwe kuti. Naye nga Obusiraamu butukkiriza okujjanjaba. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti daawawu ya ibadallah, abange mwejjanjabisa abange mu abaddu ba Allah, wala tadaawawu biharamin au bilmuharrami, temwejjanjaba nga mukozesa haramu, amakuba Allah ge yagira ki? Ge yaziyiza. Seeka eriyo ate amakuba agatakkirizibwa ye ge gasinga n'obungi. Waliwo kye tuyita okukuba ebitabo, mwali mukiwuliddeko? Irimu y'okukuba ebitabo mwali mugiwuliddeko? Tayyib. Okukuba ebitabo, omukubi w'ekitabo enzijanjaba gy'agenda okujjanjabamu, ono raaqi owa ruqya si gy'agenda okujjanjabamu, zijja kwawuka. So nga yo ruqya ash-shar'iyya, ruqya ey'amateeka g'Obusiraamu weeri, era yeeyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama eyamukolwako. Mubadde mukimanyi nti n'omubaka bamujjanjabako? Barakallahu fiikum. Era yeeyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba gye baakozesanga. Mubadde mukimanyi nti ne basahaba balwaranga ne bajjanjaba, yeeyo gye baakozesanga. Kakati awo Omusiraamu oteekwa okubeera ng'oyawula nti weŋŋenda wano oba wenkozesa kino ndi mu ruqya shar'iyya, ndi mu ruqya yennyini ey'Obusiraamu. Bwe ŋŋenda mu kino mpabye. Katono nnyo bino nkakasa nti mubimanyi, oba abatabimanyi kale katubibagambe. Singa okwata ekkubo n'ogenda ew'omuwalimu yenna oba sheekhe yenna, tonnaba kumubuulira wadde erinnya ne gy'ova, nakuga nti gwe Abdallah Sekiziivu, tufudde, antegedde atya? Ova Kawempe, weekomeraawo. Kakati ebiddako byonna byagenda okukugamba ogenda kukkiriza buki? Bukkiriza, kubanga akubuulidde amannya go ne gy'ova nga si gwe bimugambye. Naye mumanyi akakodyo kaba bakozesezza, akakodyo kabakozesa mukamanyi. Abafaanana bwe batyo balina amajinni ge bagula, balina shayatini ze bagula
nga shayatini ezo baziguze kubeera nga zibakolera omulimu. Shayatini ezo zibeera ku nsonda z'oluggya, ku nsonda ne mu kkubo erikuyingiza wookyamira bw'oti ng'ojjawuwe. Shayitaani ezo olw'okuba nti gwe naawe omuntu olina shayitaani yo gye watondebwa nayo gye tuyita kariinu mu Luganda, si gwe muzimu ogwo. Kati shayitaani ziri zifata mangu nnyo kariinu yo ne zigifunako information. Ogenda okutuuka wali ng'ono zamugambye dda nti oli akyamye, omulengera nti yisikiziivu, ava kawempe. Ekimuleeta wano nti ayagala kukuba mukazi we, omukazi ayagala kunoba. Khalas. Kati ogenda okujja nga byonna bikugamba. Kati ng'oga nti ono mukugu. Oyo bw'atyo, eyo tetugendayo. Singa ogendayo nakugamba nti kiki, omwami ansobedde, ennaku zina nvuma nnyo, takyawulira, tasula waka, baŋŋambye ayina eyo, simanya, alabika ayagala kuwoowa. Olwo omukyala yagenzeeyo amuga nti ayagala kuwoowa, nti obadde toyagala kukuzzaako, kuza okufumba ne mujja wange, waakiri okufa. Tofaayo, osobola okuleeta akapale kaak'omunda, osobola omusoberera n'omusalako ekirevu nga yeebase. Ebyo bye batuma. Kakati omusajja nga yeebaka ng'amusoberera ng'amusalako ki obulevu, ng'atwala n'akapale kaak'omunda, nga bakola bye bakola, nga babimuwa, nga bamuga nti kati genda omuwe mu mazzi anaabe, genda omuwe mu caayi, yiwa mu nva, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekyo haramu, ogenzi wa kyamu. Sobola okugamba nti kati kino twala osimbe oba osibire ku nkondo y'ekitanda, ojja kuba mu mazzi. Musibire ku nkondo yaki ya kitanda, naawe ng'ojja ng'omusibira ku nkondo yaki ofulumye mu Busiraamu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatwekesa abantu abo n'agamba nti man ata kahinan, omuntu yenna agenda ku mulaguzi, fasa'alahu an shay'in, n'obaako kyonna ky'omwebuuzaako, kumubuuza bubuuza, yagamba nti lam tuqbal lahu salatan 40 yawman, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, ennaku 40 ng'osalira bwerere. Mu hadithi endala n'agamba nti man ata kahinan, ate singa ogenda ku mulaguzi, au arrafa, bombi balaguzi, onaakulagula ebyayita, onaakulagula bigenda kujja mu maaso, n'agamba nti fasaddaqahu bima yaqul, n'omala okkiriza omulaguzi ebyo byakulagudde n'obikkiriza, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, omuddu oyo aba amaze okuva mu Busiraamu. Idhan enzijanjaba entuufu yandibadde etya? Enzijanjaba entuufu yandibadde kukozesa Qur'an, ekyo kimu. Enzijanjaba entuufu yandibadde kukozesa asmaullahi alhusna, osobola okwejjanjaba ng'okozesa amannya gani ga Allah. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, Mungu alina amannya amalungi mumusabe nago. Enzijanjaba eyokusatu osobola okukozesa okwejjanjaba ng'okozesa eddagala erikkirizibwa. Eddagala erikkirizibwa seeka, oyagala kutugamba nti eriyo eritakkirizibwa? Eddagala erikkirizibwa, emiddo egyo gye mulaba, emiti gye mulaba, ebyo byonna Allah yabitutondera twegase nabyo n'ensolo zaffe. Kati gwe omugaso gw'otannaba kugunoonya guli luddawa? Mu muti gw'omuyembe gw'olina ewakawo ng'oggyeko okulyako ekibala, noonyaamu n'omugaso omuki omulala. Emiti egyo n'emiddo Allah yagitondera twegase nagyo, ffe abantu tugiryanga emmere, tugiryanga enva, tugijjamu n'eddagala ne tulikozesa mu kwevumula.
waliwo eddagala lyaffe erimanyiddwa omubaka sallallahu alaihi wasallama lyali akozesa kubanga yeewaabwe gyeriri wano tetulirinaawo. Mathalan ng'eddagala eriyitibwa habbatu assauda, empeke enki enzirugavu, habba mpeke, sauda nzirugavu. Empeke eyo na byonna ebigivaamu ddagala. Era lumu Nabi sallallahu alaihi wasallama yali agisomesa, agamba basahaba obulungi bwayo, n'agikwata bw'ati. Kabanno katini, ndoza mwena mukamanyi habbatu sauda, katini bw'okasuula awo ku musaalo oyinza okukanoonya nga togira ki, naye yakakwata bw'ati mu kibatu n'abagamba nti inna fi hadhihi lhubaiba, mazima ddala mu kaweke kano ke mulaba kano akatini kano, habba hubaiba tasghir, shifaun min kulli da'in, kalimu okuwonya kwa buli bulwadde, illa saamu, okujjako obulwadde butya obuyitibwa saamu, tebuwona. Qila wama saamu ya rasulallah, basahaba ne bamubuuza saamu kyeki, saamu kyeki ya rasulallah. Nabbi n'abagamba nti almautu, okukola ki, okufa. Bannanga olumbe Allah kwagenda okuyisiza ajaliyo luyitibwa saamu, teruwona, terugira ki, teruwona. Kakati habbati sauda ko kennyini ku saidi yaffe abaami waliwo embeera gye tuyita eya sihiru rabtu. Abasajja nga olina shayatini ezakuleetera embeera y'okunafuwa, ndowooza mukitegedde bulungi. Mu mbeera zaffe ez'ekisajja kye tuyita rabtu, singa ofuna habbati sauda 7, omusigo 7, n'obeera nga buli ku makya osobola okubugaaya n'omira ala riq nga tolina kewaagiza eki kewaalidde, omaze subuhiyo tolina kewaalidde, n'obukwata 7 n'oteeka mu kamwa n'ogaaya, n'osomerako edduwa allahumma rabba nnaasi adhihibi lba'sa washfi anta shaafi la shifaa illa shifaauka shifaan la yughadiru sakma. Notekako ne zikiri yaffe eri a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. N'okikola okumala ennaku 7 oba 21 biidhnillah, ogenda okulaba nga eyali omusajja luyongoyongo ng'otandise okunafuwanafuwa mu mbeera zo ez'obufumbo nga Allah akuzizza. Ddagala tulikozesa mu busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulagirirayo eddala bya bika bingi, naye katuleeteyo ekikanga kimu oba 2 olw'obudde. Zaitu zaituni mumanyi zaituni ava mu muti ogwo oguyitibwa omuzaituni, so nga Allah era yagwogera ne muki ne mu Qur'ani, wattiini wazaituni. Omuti omutiini ddagala, era nagwo nabbi yagwogerako, n'omuzaituni ddagala, era nagwo nabbi n'agwogerako. Nabbi sallallahu alaihi wasallama omuzaituni ogwo gukenenulwamu oyiro ayitibwa zaituni, oyiro akenenuddwa okuva mu muti omuki omuzaituni. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti, yagamba sallallahu alaihi wasallama nti kulu zaita, bannange zaitu oyo mumulye, muyiwe mu mmereyo, muyiweeko mu nva, mulye zaitu. Waddehinu biha au waddehinu bihi, n'okwesiiga mumugire ki, mumwesiige. Nabbi n'agamba nti fa innaha min shajaratin mubaraka, kubanga zaituni oyo ava mu muti ogw'omukisa. Kati omuti ogw'omukisa bwe tugukenenulamu eddagala lyo liyinza obutaba lya mukisa, nga te nabbi atugambye nti bwa mukisa. Munoonya baraka, munoonya emikisa.
ne tusaba Allah emikisa abamu ne batuuka n'oginoonyeza mu shiriki ntiiza omukisa gwambula munnange gwagaana nze newentandikawo ekyange wallahi kyekifa ne baba bampadde omulimu olugira luti obagoba abakozi nze gwe basookerako nze newembeerawo nga siina kyenkoze era mukama wange bwagira bwati nga neetamwanga ngoba siina mukisa. Simanyi oba abantu abo bwe bato mwali mubawuliddeko be basinga obuki obungi. Kati nga tonnanoonyeza mikisa walala ginoonyeze mu bino ebyaffe nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yakulagirira. Kakati eddagala tuligira ki? Tulikozesa. Kati ffe eri ewaffe ekawempe twakola n'eddwaliro baliyita Mumtaz Ruqya Healers. Tujjanjaba nga tukozesa enkola yaki ya Ruqya. Ffe ne tukukamulira eddagala eryo okuva mu egyo emiti gye tuba tusobodde okufuna oluusi n'egyo gye tuba tusobodde okufuna okuva e Buwarabu. Alhamdulillah tulina omukisa nti waakiri tetumala myezi 3-4 okujjako nga tutuuseeyo. Kati mu mbeera eyo omuddu tukozesa eddagala tugambye tukozesa Quran, tukozesa amannya ga Allah mu kwejjanjaba, tukozesa eddagala erikkirizibwa. Ako nako kankakooneko katono. Waliwo eddagala eritakkirizibwa okugeza singa eddagala libanga litabiddwamu ate ebyo Allah byeyagaana byeyafuula haraamu biba tebikkirizibwa. Olunaku lumu omubaka wa Allah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan, yalaba omusajja yasnau khamra, ng'ayiisa oba ng'akamula omwenge. Ate ng'omusajja oyo yali musiraamu. Kyava mubuuza nti limaadha tasna khamra, musajja gwe oli musiraamu ate lwaki okamula omwenge? Namugamba nti asna'aha liddawa ya Rasulallah, omwenge guno ngukola nsobole ogutabula mu ddagala lyange lyempa abalwadde bange. Nabbi namugamba nti lam yaj'alu Allah shifaa'i ahadikum fima harrama alayhi. Allah tafuulangako kuwona kw'omu mummwe mu ekyo kye yafuula haramu. Lam yaj'alu Allah tateekangako kuwona kw'omu mummwe mu ekyo kye yafuula ki haramu. Allah wabanga yatugamba nti omwenge haramu, embizzi haramu n'ebirala, ate tasobola kukugamba nti kati woba oyagala okwejjanjaba miizoozi funa amasavu g'embizi ogatabule mu bizigo. Eri ewaffe Buganda baabikolanga, eno simanyi. E Buganda bakadde baffe Mungu abasaasire oba baali tebamanyi, bagendanga ne we bakamulira omwenge ne bafunawo enkanja. Enkanja muzimanyi? Enkanja zennyini ne bazitwala walwalanga buno obulwadde bwa mizoze eri mu Buganda babuyita mulangira orushero. Kakati nga basiiga omwana enkanja z'omwenge ez'amalwa, kiki? Yalwadde omulangira. Kakati nabbi kyagamba sahaba nti nedda, Allah takkiriza, teyateeka kuwonya kwa muntu mu ebyo bye yaziiza. Omulala yamusanga abaaga ekikere, ngatta ebikere n'abibaaga n'abaako engeri emu oba endala gy'abiteeka mu ddagala. Nabbi n'amugamba nti nedda, ebikere ebyo tebikkirizibwa. Ekisooka tebikkirizibwa kuttibwa kubanga tebirina musango, ate tekikkirizibwa kukitta nti ogenda kukirya kuba tekikkirizibwa kukola ki? Kuliibwa. Naga nti ebyo mubireke kuba n'okukaaba kwabyo biba bitenderezaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati eddagala lyonna eryetabuddemu Allah bye yagaana tetulikozesa. Ekyokubiri, eddagala lyonna nga liriko obukwakkulizo obwo obutali bwa ddiini. Mathalan, ekyokulabirako, singa ogenda ew'omusawo n'akugamba nti eddagala lino litwala oliyenge mu mazzi, katugambe ebbombo mulimanyi eno ate omululuuza, oba akuwadde mululuuza, kyekyokulabirako kyetuleese, oba mwetango, waliwo eddagala lye bayita omwetango, n'akugamba nti genda oyenga omululuuza guno
naye oba ogenda okugunaaba make sure ng'ogenda mu masaŋŋanzira mu stenseni woyina okunaabira kati amaki omuhando gw'amataani kati wakugamba nti gendawo amakubo wegawukanira woba onaabira akakwakulizo kafu eddagala lifudde mukitegedde tayib kati eddagala tulikozesezza Qur'ani tugikozesa n'okukozesa adhikaari ziyite edduwa ezikkirizibwa ng'edduwa zetukozesa ennyo allahumma rabba nnansi adhhib alba'sa washfi anta shafi mpaka gyekoma bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa mpaka gyekoma أعوذ بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرأ mpaka gyekoma ezo zonna dduwa tusobola okuzikozesa nga tukola ki nga twejjanjaba ate era tusobola okuzikozesa nga twetangira kati nekyenjagala okumaliriza nakyo mu ddakiika ezo 2 ezisigadde twejjanjaba nga tukozesa alhijama mu luzungu bakiyita capping abayina essimu ezo smartphone genda ku Google otekemu ekigambo capping CUPPING mu Luganda eri ewaffe mu Buganda tukiyita okulumika oba okuwuubira eno mukiyita lulimi ki kulumika tukwataganyaawo okulumika bannange gye kuli era nzijanjaba yaffe ya mu buki ya mu busiraamu newankubadde ng'abantu bangi babadde tebannagitegeera butegeezi naye alhamdulillah gye tugenze tutambulira abantu basigadde nga bagitegedde nti nayo weeri mu buki mu busiraamu naye kino kikulu okulumika kwa mirundi nakwemeka 2 waliwo okulumika okutali kwa mu busiraamu okutakkirizibwa ne wabaawo n'okwaffe okw'omu busiraamu okutali kwa mu busiraamu kwe kugenda ew'omusawo n'akugamba nti nakubuuza nti kiki nti mpulira ekifuba kinnuma kinzitowa mpulira omutwe gunnuma nnyo mpulira ebintambula mu mubiri n'akugamba nti genda oleete essubi lye bayita etteete eno essubi etteete gye liri oba bw'aba takutumya essubi lye bayita etteete akutuma akatambaala k'osiimuuza entuuyo toleeta kapya kati nga kano kewali weesiimuzaako kennyini kakutuma kakati bw'otuuka wali ng'akugamba nti mpozi wagambye kifuba nti olina nebikutambula mu mubiri nti kale gyamu essaati gyamu olugoye ng'akuyisaako bw'ati ng'amala ng'akunkumula ogenda okulaba nga muvaamu ekikere ng'addamu ng'ayisaako bw'ati ng'akunkumula nga muvaamu akacupa nga kalimu obutiititi ng'addamu ayisa ne ku mutwe bw'ati ng'akunkumula ogenda okulaba nga muvuddemu ensiriba ng'addamu ng'ayisaamu bw'ati ng'aggyamu omunya la ilaha illa allah ogenda olaba biteevuunyaawo biteevuunya bino byonna bibadde munze nti ate obwedda mbijja mwani obadde tobiraba ng'osooka otya wenna kakati ng'akugamba nti njagala emitwalo 50 munnange ejjajja omanyi bw'obaba bajjajja neweka bakaana kato ngaako abajjajja munnange ate munnange mbikuzzaamu va mu muzannyo nze ebintu byombi wakiri tokuba ewaka ne batunda ente ate ebintu ebyo tabikuwa gwe ogende nabyo ate ogende n'ebisiraani byamaze okujja ogende n'amajiini agasigazaawa wano togenda nago kati eyo ennumika si ye yaffe ennumika eyaffe mu busiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallama yeeyo gye yatugamba hadithi nja kusoma emu yaga nti ashifaau fi 3 bannange ne mubina ebisatu tufunamu shifa tufunamu okukola ki okuwona sharubata asalin
omuntu singa anywa omubisi gw'enjuki, ekyo kimu. Shartatu mihjamin, n'okukola hijama, ekyokusatu nawe sikireete kuba nakyo nkireete. Kayyatun annar, n'okwokya enjokyo. Sharbatu asali, okunywa omubisi, sijja kukitaggulula kubanga mwena omubisi mugumanyi, obwoshi mugumanyi, gukola ng'eddagala, gukola. Hijama gye tugenda okusimbako essira, okwokya enjokyo. Mu hadithi eyo mwennyini nabbi ate nako n'amala n'akugjamu n'agamba nti wa anha ummati, naye nziyiza abantu ba umma yange anil kayyi, okubeera nga bakozesa ki? Omuliro. Ekyo nabbi ate kyo n'akijjamu, newankubadde nga mu kusooka kyakolanga, naye n'amala n'agira ki? N'akijjamu. Kati hijama omubaka sallallahu alaihi wasallama, kubanga kennyini gwe tulabirako oba yatubuulira, ihtajama, nabbi sallallahu alaihi wasallama yalumikibwa ku mutwe, ala ra'si, ku mutwe gwe, biqarnin, nga bakozesa akayembe, akasongezo k'ejjembe ly'ente. Edda bakozesanga nga bafuna ejjembe ly'ente ne balisalako kano akasongezo kano akasembayo nga ke bakozesa emirembe gyayita. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama yalumikibwa nga bakozesa akawuubiira ako akavudde ku jjembe ly'ente. Ala sidaun kana bihi, olw'omutwe ogwali gumuluma. Omusajja eyamulumika bamuyitanga Abu Twiba, yalumika ani? Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, Abu Twiba. Era bwe yamala omulumika n'alagira abakozi abakola ku ggwanika eritereka emmere, kye tuyita ekyagi, n'abagamba nti oyo mumusenere ebikopo by'obuwunga obw'eŋŋano 5. Ebikopo bimeka? 5. Ng'amuwa olw'omulimu guno gwamukozeeko. Omubaka sallallahu alaihi wasallama olunaku olulala ne bamulumikako ku bibegabega ne wabbali w'amatu wano ku mutwe wano bwe wati wano. Naam, luli lwe yalumikibwa ku mutwe baali bamuloze, eddogo ne limukosa, omutwe ne gumuluma nnyo. Naam, olunaku lwe yalumikibwa ku bibegabega na wano bwe wati wabbali w'okutu wano nga ku nkoona kwolwo, ate baali bamuteze butwa. Baali bamuteze buki? Butwa. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yakola ki? Mu kufulumya ku butwa obwo yalagira bakolebweko hijama basahaba, naye kennyini kubanga obutwa bwe baali bateze, hadithi ezimu zigamba nti baali baliddeko. Naam, ogenda kukirabaawo ate oluvannyuma tukirabe practically. Mpaako ku bukapso wano awawali akakaapu ako, olabawo haji? Aha, kati temufaayo naye musigalayo, ono agenda kutambuza ekitabo ekyo mpola mpola, mwenna buli omu agenda kulaba kyenyinyonnyola nga naawe weekiri, ate nga na wano tugenda kikola. Kakati ihtajama ala al-akhda'aini, nabbi bamulumika ku akhda'aini wano na wano, walkahilu na wano. Mbadde njagalayo omwami omwajje wano tukole ebintu bino practically. Hijama eno abantu bwe banagitegeera bajja kulekeraawo genda mu shiriki. Naam, jangu mwana muto jangu. Bamulumika ala al-akhda'aini wal-kahilu, jangu wana bwe batulengerera bulungi. Akhda'aini tugambye nti wano wabbali w'okutuna wano,
waliwo emisuwa ebiri, wano waliwo omusuwa na wano, Mwarabu wakita akhda'aini. Kakati kahilun wano ekibegabega wano wekizanyira wano wetuyitaani kahilun. Kati lumu Nabbi sallallahu bamulumika wano na wano olw'obutwa bwe baali balidde mu nnyama y'embuzi. Kakati okulumika mu Busiraamu abaffe naffe tujjamu nsiriba, tujjamu bucupa buli mu ddagala, tujjamu minya oba makonkome, nedda. Ffe bwe tuba tulumika mu Busiraamu tufulumyamu, tusikamu musaayi. Tusikamu ki? Musaayi. Lwaki omusaayi tugusikamu ogwo? Okusooka kwa byonna, shayitaani buli weetuula mu kiyungo ky'omuntu neerwawo ekosaawo, era ebiseera bingi esobola n'okuviirako ekifo ekyo okulwala kansa singa etuulawo neerwawo. Esobola okutuula mu kifo ekyo neeyonoona emisuwa, omusaayi ne guba nga tegukyasobola kutambulirawo bulungi. Olwaki? Kubanga ne weebanga emala kyetaago kyayo ekimaliraawo, kati emisuwa egyo gisobola okubulookinga. Ffe nnyini ng'abatonde tulina ekiseera we tutuuka ng'emisaayi gyaffe gikuze era nga gyetaaga okubeera nga gifulumako, naye olw'okuba nti ffe ekyo tetukiteekako nnyo birowoozo, tetulina budde obwo bugamba nti omusaayi gutuuka ddi ne gukula tusobole okufulumyako ogumu. Kakati bwe tuba tulumika tukozesa bukapusi bwe buti, buglasses buno. Ebokisi eno mu Uganda wano simanyi oba weeri, naye ffe bino tubijja Makka kubanga eri baategeera kye bayita hijama, era balumikira ddala clinics gye ziri ez'amaanyi. Kati bokisi eno byonna bibeeramu, buno obukopo bubeeramu, nakano akabomba ke tukozesa kakola ki? Kabeeramu. Tugulirako obugirita, akagirita okatya? Tolina nakyo okatyamu gwe, nakulabye dda. Kati akakopo kano tukambaza ku kabomba kano wetyo. Katugambe nti ono ayina okutawanyizibwa, ekibegabega kimutawaanya, ekifuba kimuzitowa, omutwe gumuluma, ayina ebimutambula mu mubiri. Tubikuleko wano katono. Bikulako wano katono. Tofaayo. Tetugenda kukuba mpiso. Teweeralikira bikulako. Kwatira wano olugwe luno. Kwata wano bwoti. Lukwatira awo waggulu. Oba ne wojja mugoli musajja. Kale kwatira awo. Kakati bw'abanga omuntu ono ne wabanga alumizibwa omugongo, ku mugongo guno gwonna okuva wano okukkirira wano kuliko ebitundu points 52 kwe tusobola okuteeka akalumiko kano, naye nga buli point gye tuteekako ya nsonga, era tugiteekako nga tumanyi lwaki tukola ki. Omuntu ayinza okujja nga ayina obuzibu bwa kilwa, bw'ensigo oba bw'ekibumba. Saagala nnyo genda mu bya kizungu bajega nti ate kati n'ebyekizungu abimanyi, naye nze nkulaga nti wano wonna waliwo points eziconnectinga naki ne organize ezo munda. Kakati ffe katusomeseko kino ekyokungulu nti omuntu alina ebimutambula mu mubiri, omuntu alumwa, asanyaladde, azitoowererwa, amajini gamusumbuwa, awulira ng'ebintu ebimufumita, kati tumuteekako akalumiko, tusooka ne tukateekako bwe tutyo. Kakulumye tekaluma, okitegedde? Kakutte kagize ki? Kati kasika. Mumanyi kye kasika? Kasika ki? Musaayi. Naye kati tetunnafuna musaayi ogwo we guyitira, okitegeera bulungi. Kati kye tukola ki? Tuteekawo bu simple cuts butonotono nga tukozesa akagirita oba buno busagiko blades, obugirita obwo oba buno bwennyini obwaffe tuteekewo ko totya, tebuluma nnyo.
katugirewo nga bubiri bwe buti jangu Faruk totya ani lwakuba nze nsomesa nandibadde nkyekolako wano ne mukiraba ono atiddemu ani jangu atiddemu sikamaanyi nnyo ono mugezi ayagadde afunire eddala obujjanja ono muteeko mbadde njagala wano katulabe bikkulako wano katono ku kibegabega nowo bikkula kimu tofaayo awo wajja kumala zaako muleke wano wajja kyetwagala tujja kukiraba kati tuteekawo ki akalumi kaako ne kakwata kayinako kenyini kekolera pressure olwakano kati kaba kasika nga twagala omusaayi gukole ki gubeere nga gufulumako guli omukyafu kati olwokuba tegulina we guyitira ne tuteekawoko obuki obusaze nga 2-3 kasumulule tukozesa kagirita okiwulidde nga kapya bulungi tukonawo buki buba butonotono tebuba bwamaanyi nnyo kati oli akatidde naye nga sikamaanyi nnyo tukonawo buba butonotono okusobola obusaayisayi omusaayi guli we gunakola ki we gunayitira kakati netumala netuzzaako kakaapu kano kati we tukazzaako olwokuba nti omusaayi tuba tugufunidde gugenda okuyitira gwo gwennyini gutandika okukola ki okwekenenula nga gufuluma ndowooza mukiraba kati eno yennumika ey'obuki ey'obusiraamu tusobola okulumika mu kifo olw'obulumi obuliwo tusobola okulumika mu kifo olw'okusanyalala kwofuna waliwo oli akugamba nti nsanyalala amagulu nago tusobola okugakola ki okugateekako waliwo akugamba nti nnumizibwa omugongo ate mwe naddala abasajja wano twagalawo nnyo okulumikawo mwe abasajja wano buli wetukulumika wano tulina kyamaanyi kye tuba tukuyambyeko awakaawo tulumika omutwe guno tusobola okulumika ku mutwe ku nkoona wano yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu singa alumikibwa ku nkoona wano afuna obeera omujjanjabye ebiyungo byonna ebiri ku mutwe gwe amatu oba ogajjanjabye amaaso oba ogajjanjabye ennyindo oba ogijjanjabye amannyo oba ogajjanjabye nemba oba ogize eki ozijjanjabye singa tukulumika wano ala nuqratul kafa wano bayitawo batya nuqratu alkafa oba kumahaduwatun enkoona enkongo enkongo kati ffe tugite enkoona tusobola okulumika wakati w'omutwe wano mu kawompo wano mu kawompo nawo tulumikawo kati abaana bano abasoma tubalumika nnyo mu kawompo wano lwaki hijaama eno we tuba tugisoma mu tibbu nabawi ekola nga brain booster olwa hadithi newankubadde nga hadithi abamanyi abamu baginafuya naye tebagitta hadithi enafu tugikozesa yagamba sallallahu alaihi wasallama nti alhijama yazidu alhafidhu hifidhan wa yazidu alaqilu aqilan omuntu omugezi wetumulumika kimwongera okubeera sharp ate waba hafidhu ng'alina byagira ki bya memorizing alina byakwata mu mutwe oba Qur'ani kimuyamba okubeera nga abustinga gundi eyo kakati eno ya hijama eno eki guba musaayi nga woolaba gwe tujjamu era guba na mukyafu kakati nga tumaliriza nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulagira okulumika n'atuwa n'ennaku ze tukola ki ze tuteekwa okuba nga tulumikiramu okuggyako nga tekyebeereka
naye yatugamba nti mukole hijama ala barakati llahi, kulwa mukisa gwani gwa Allah, olunaku olw'emmande, olunaku olwaddi olw'emmande. N'agamba mukole hijama olunaku olwokuna, alkhamisi, si olwokuna, olwokuna, wa yaumul ithnaini, n'olunaku olwokumeka, olwokubiri, mande, olwokubiri n'olwokuna. Ezo nnaku za wiiki. Kakati mu nnaku z'omwezi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti man ihtajama, omuntu singa bamukolako hijama olunaku lw'17 tugamba ez'omwezi, n'olunaku olw'19 wa 21 n'olunaku lwa 21, omuntu oyo aba afunye okujjanjaba endwadde zonna ezimuli muki, awona. Ennaku 17, ennaku 19 n'olunaku olwa 21 ku nnaku zaffe ku kalenda yaffe ey'Obusiraamu. So si zino ezajjirigooli, tugamba omwezi guli gwennyini gwe tubala ogwaka. Bingi ebikwatagana ne hijama eno. Omuntu we tuba tumukozeko hijama, biki byatateekeddwa kukola okumala ekiseera ekigere? Nam, waliwo byatateekeddwa kukola, naye nga just sawa mbale bubazi hijama eno emala okukola mulimu gwayo. Biri byatateekeddwa kulya oba kunywa okumala ennaku nga lumu oba lumu n'ekitundu, naye nga hijama yenzijanjaba ey'Obusiraamu entuufu era ey'omugaso ennyo ku mibiri gyaffe. Tusaba Allah w'ekitiibwa akkirize tutegeere era tuteeke mu nkola ebyo byonna bye tuyize mu ddalasa yaffe eno. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. Kati akalumiko kano tukajjako, tugira ki? Tukajjako tuba no ne gloves kubanga guno musaayi, naye olwaleero gloves nazze nzambalidde munda, ate nkakasa nti ono bamuyise roodi, nkakasa nti roodi talina kabootongo musaayi gwe oba olyawo. Tukajjako tetukasikaako busisi, tetukasisaako buki, bwe tukasika obusisi kamuluma, naye tukajjako akantu kana akayero mukalaba, kana akayero ketuddiriza, era kasita tukaddiriza baasi akalumiko kaba kamaze okukola ki, okuvaako. Kakati ndowooza ebyo ebikutte gwe musaayi gwe omukyafu gwe tuba twagala okukola ki, okusikamu. So tetujjaamu minya, tetujjaamu magongolo wadde ensiriba. Kitegeerekese bulungi? Assalamu alaikum. Naam, ebikutte bamaama mubirengedde. Kale anaaba yeetaaza hijama akadde akatonotono ke tuliwo, ojja kwongera eddagala lino nalibalazeeko. Kakati ono tugambye nti nabbi bwe baamulumika mpozi yawaaki, ebikopo by'obuwunga bw'engano bimeka? 5. Kati ono aleeta bimeka? Aleeta obushera. Kati obudagala buno ekyamazima twataddemu obudagala butono nga tetumanyi nti eno muli balwadde, twadde tetukisuubira, naye wabanga waliwo ayandibwetaaze kano kakunywa ate lino lyakwesiiga. Zayitu oli gwe mbasomedde iffe tumufunza ne tumutabuulira mu ddagala ery'ebizigo, n'eddagala eddala si zayitu yekka. Kati omulwadde ffe ne tukimuwa nga tumaze okiteekateeka, ye n'abeera nga yeesiiga buki, bwesiizi. Ekiro ng'ogenda okwebaka bano bannyina simanyi abaana bameketa amannyo, simanyi bakola batya, naawe kennyini omukulu ng'olina ebitambula, mujja kgenda mulabe mukulu Sekakasimu oyo, ono gwe mulaba nkakwasizza oyo, wali ku mmotoka, insha Allah abeere nga akabawa ku ssente ensaamusaamu. Essaawa eddako kuba kati tukyasoma, essaawa eddako nga tugenda okufuna udhu. Naam, ebibuuzo mubiwandiike.
Tebalina